every member of parliament ayogere mwana amaliriza ne bakodi abali bagambye bana yeshiriganga bali kubale nsikane amabale bamukubye tubamulekeire moto kale nsikini moto kagire ngata sambufu banange eiganga kino shibeire shikamwebonera ku video ele niye bali kuba niye mugetufuna ye Alien Skin yakiguddeko olunaku olweggulo yakubiddwa mizibu nnyo gyabadde agenze okuyimba eyiganga wabula ngeno olwatandise okubeera nga avoola Bobi Wine mu kuyimba kwe abaana abasoga tebakikiriza bamuyisiza bubi nnyo mu katambi kengendo okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba subscribe nga gwe atanaba naawe atanalikinga video gena maaso bw'otyobere nga ogirayikinga. Bana bayigalandi lozo tulabye kimafia boy oli mafia boss nayo tulabye kimafia bajeta igalandi baja kululi no tuzoleya tukulaze konde tuli babi nnyo tudanga muno kujja iganga oli fala nnyo bade nkwa respect mbu CEO mbu CDF atoyina kyo tugamba gwe Alien tukulabisiza ne tukulabisa ne kibuga kyaffe bajeta igalandi geno manyire bali abadongo segera ene waffe tuli babi tuli balala mu boyi tukulabisiza paka kuwulira Bobi nera okomawo jakulabisa oja tukakasa oja chiwulira fe tuli babi nawe ozegera si efe bali bojoge eri mu city no bilala mu boyi bombo clat nakugamba nti ebintu ebimu bijja komanga wano mu Buganda wano we wali ekyejo meya njogeddeko oyo tujjamu yisaamu engato meya njogeddeko tujjamu yisaamu eggaali n'eriyo regions ezimu zotagenda kukolera mu comedy yo na Katembo oyo because bo tebetaaga kumanya who are you they don't care who are you kyekyo kibadde yiganga nga n'eggaali omukulu agirina yonna nga bw'atambula nayo neero tulabyeko ku misinde gy'omukulu nga bamu emisinde giri gyennyini jaba naye mfa so nga batulowooza okukola effujjo lyonna lyonna lye tukola ku bantu tubeere nga tuli beegendereza oyinza obutasasulirwa mu Buganda oyinza obikolera wano emakindi ne bakusasulira e Busoga newekala manyi wano ku internet birala ne ku ground birala era nyina kasajja kange n'abalala benda beererejja olololo so wetulibiri ekigwawo kukigamba abantu abamu temukyawabulwa bati amazima namwe mugamanyi togenda kufuuka saddaaka yakulowooza nti gwe onootereza eggwanga bannayuganda banyiivu balina obusungu bwabwe buli lwe balabanga munnaaye tofuddeeyo ku bibaluma nga gwe obalaata balasi obalaatiramu oyo gwe balabemu essuubi ayinza okubaleetawoko enkyukakyuka balabanga gwe mulabe yeetaaga okuvaawo and people are very mad at you. So ekibaddewo leero mukirabye abuterevu nnyo embeera yo bwetyo bwe yabadde olunaku olw'eggulo ng'omukulu Alien Skin alina olukuŋŋaana olumu olwa NRM lwe yabadde agenzeko okubeera nga mwanatu apafoomingako wabula eno kigambibwa nti yagenze n'akola ensobi n'ayogera ku muntu abantu beri gwe bakyasinze okwagala nga si ye mulala okujjako Robert Sentamu Kyagulanyi mu ngeri gye yamwogeddeko kigambibwa nti yabadde evoolamuko era awo abantu waya z'abakuuseeko era bwe batyo mbu baamugobye bubi nnyo era n'okukakkana ng'amayinja gavuze empi zivuze era mbu naye empi zaamukuttemukko nga bw'olabye akatambi ako akaasoose kennakuzannyidde bamuyisizza bubi nnyo emmotoka baazaasizza bayonoonye emmotoka ze kwegamba bamuyisizza mu mbeera ng'olabira ddala babadde bamugamba eno gy'oli wa Kyagulanyi era gwe tusinga okubeera nga mwanatu tuwagira so bw'ojjayo oteekeddwa okubeera nga ogondera amateeka gaayo kuba ye mutuufu gwe tukola ki ye mutuufu gwe twagala ye embeera bwetyo bwe yabadde kankongereko n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma ate tweyongere mu maaso. Alien Skin bakuba abantu ba Kabaka ng'oli ku oda z'amayiga tukwagaliza kabuli ate yebaze Mukama nti wagwa tokyayimba byalo singa wafadde
Kabanakyalo balina kamogo kali hayi. Juzi basso omuntu ng'alina ne mungu. Bwe bamulumba paka bamukubira ate kati gwe kyali eri gwe kikyamira. Tosobola na kunkuba gwe ne neebaka. Gwe alien tosobola kunkuba ne neebaka. Kasita gwafatta. Kivubuka bwe okufa yakuba abantu b'abeene bagamba mbu mulimu ne yafa. Mulenzi gwe 5. Abata sobi. Ngasobola okuba abantu 4 yekko omuntu omu. Ngana n'abalenzi nga 3 bamubaka mobu n'agusikawo. Oli kidongo nnyo 5. Kirira amayirungi mu kamera kidawa gwe. Singa bakusse. Singa ensi erina hape nnyo. Okuja abantu bangi mu kamera. Okoze nebwe kivubuka gwe anytime bajja kunyiga abadongo bajja kukubaka mobu. Baganda bange temuddamu okuzoleya abasoga. Mwabagamba mu abasoga bategeera ku myaka 4 simanya 45 mwerimba. Era mwabaloza muri ba Kibanda nga muri Kampala. Baganda nga tunagendako obusoga particularly ebifo bino byengendo kumenyera. Oba okategeera ekifo kye bayita Iganga. Nkaddamu Iganga. Tovange eno notwala amalala gombo simanyi oli muyimbi omunene simanyi owesite ngenda kumenyera abayimbi bana abakafunako kye bayita Iganga bamanyi Iganga kyetegeeza nambemu bamuyita Big Eye yagenda ne motoka bajocha obo kitegeera bamukuba ne motoka ne bajocha owokubiri Dr. Jose Chameleone asokunnyonnyola Iganga kyategeeza owokusatu bamuyita Vairota amanyi kyamutuukako saidi eyo noona asembyeyo abadde yayita Kibanda si alien skin kye baamukoze bali tebamanyi mbu simanyi oli wesite mbu simanyi oli Kibanda bali babanda eri nsi ndala Iganga Republic ndala nsi ndala era yenna agenda Iganga omuyimira bakugambanga nti ogenda Iganga saba sente eziwera genda ne security ngewera n'ekyokubiri tozolezangayo Bobi Wine busoga yafuga mbalabula nkiddamu tozoleyanga Bobi Wine ng'osaze Nairo okudda kuli oba ogenda kugwa mu mbaaya byebye byange. Buterevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali embeera yo bwetyo bwe yatambudde olunaku olw'eggulo ng'omukulu Alien Skin ali kuzimu ku nkuŋŋaana eza NRM gyabadde agenza okubeera nga mwanattu ayimbira ku bawagizi ba NRM. Naye ekyewuunyisa wali mu bantu babadde basuubira nti bangi ba NRM ate aba NUP be babadde basingako obungi wali ku stage era nga kasitojja n'ogezaako okwogera ku NUP oba n'ogezaako mu ngeri yonna okunafuya Bobi Wine oba okuwalampa Bobi Wine nga audience ekwegoberayo there and then weewuunya olukuŋŋaana n'omwattu lwabadde lwa NRM naye oba aba-NUP betuminkiriza batya oba bayiseewa okubeera nga bayingira mu kifo ekyo kubanga buli yabadde ayogera ku Bobi Wine buli yabadde ayogera ku NUP ng'okomekereza ogobeddwayo. Kankuzanyire katambi katono nnyo waliyo n'omukulu omulala gwe baagobyeyo lukuŋŋaana lwabadde lw'NRM naye tebaategedde nti ate aba NUP be babadde basingamu obungi. Kankuzanyire kano katono nnyo. Nolwekyo njagala bategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu Mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita NUP. Akalwadde ako mbasaba mwegendereze kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina yamaani kajja kubatawaanya mulinga tubannyonnyole oyo nno ye mukulu Honorable Kagabo kasita yayogedde ku NUP speech ye bwe yakomye abantu bamufubutuddeyo nga ne byayogera tebakyagala kulabika nga mwanattu ate bongera okubeera nga babiwulira bamugobyeyo ne bamugamba ssebo awo otuuse oyo kyezza ogambye otya mbw akalwadde bakayita NUP awo wennyini we bamugambidde nti mukulu vaayo kakati tukkoye kubanga otandise okwokya omukulu awo wennyini speech ye mwanattu we yakomye n'Alien Skin olwamaze okubeera nga abakuba endongo
Mwanatu ate naye ne bamulaga level mu kifo kyekimu. Kale ekyaletedde abantu okwebuza ebibuuzo ebiwerako nti ddala zino enkuŋŋaana babadde aba NUP be basinzeemu obungi kubanga zabadde za NRM, naye ate twagenza okwekanga nga mu kifo kyennyini owali olukuŋŋaana nga lwa NRM nga kasita oyogera ku Bobi Wine obubi okomekereza ogobeddwa ku kituuti nga bw'olabye omukulu Kagabo bw'ato ye speech tebamulinze kugimalayo. Alien Skin naye MP ebikonde amayinja ku motoka nabyo byayitinganye okusobola okulaba nga Mwanatu bo bagamba nti tosobola kuvoola Bobi Wine bw'otyo nolowooza nti naffe tunaakuleka opafominge mu ddembe weeyagale. Abaana abasoga ddala bakakasizza nti ekyamazima si basiru nga bulijjo bwe mugezaako okubeera nga mubiwungeesa. Baana bagezi nnyo era bo mu njogera ennyangu beebeereddemu era effujjo lyonna lyonna bo tebakkiriza kubeera nga bali bakolako, wabula ate bo be baalikoze ku bantu abo bennyini nnyini. Embeera y'obwetyo bwe yabadde eyiganga ng'omukulu yakamala okubeera nga apafominga go amawulire agaliwo galaga nti emmotoka zonna endabirwamu baazirese ku ttaka. N'abamu ku bo nga mwe muli n'omukulu yennyini nnyini kigambibwa nti naye yakubiddwa abaana abeeyo eyiganga. Wabula ku luno kyategerekese nti alabika adde tatambudde na security ewerako nga bwe mumumanyi atera okutambula ne security ng'ewerera ddala. Security eriko abavubuka bali eŋŋwaŋŋuli nga tosobola kukwata ku boosi waabwe nga balaba. Ku luno engeri gye wabadde walako eyiganga bagenze n'abantu babadde batonotonoko babadde babale okugenda mu show gye babadde balina okubeera nga bapafominga. Wabula awo nno we wavudde obuzibu olw'okubeera nti security yabadde temala, weewaawo n'abaana abeeyiganga we bafunidde omukisa ogwo ogw'okubeera ng'ate omukulu bamukolako effujjo ng'omukulu bwe mumanyi naye tanyigibwa mu ttooke. Ekyamazima kyo Alien Skin ffenna tumumanyi tanyigibwa mu ttooke, naddala ng'eggaali yonna eweddeyo. Eggaali eriko bali abaana abali solid abeera tagenda kunyigibwa mu ttooke. Naye kaakati yabadde atambudde ne security ng'ambale engeri olugendo gye lwabadde oluwanvuwanvumuko, era abaana abeeyiganga we bafunidde omukisa yini we yandibadde atambudde nayo babadde tebalina kye basobola kukola kuba bali abaana bangi ate bali solid ate bakambwe nga bw'okiwulira. Mu mbeera yonna olutalo babadde tebalina we baluwangulira. Kakati bo ba social media in-laws bageze maaso ne bategeeza Alien Skin nti kino kimbeerera ekyokuyiga nti effujjo osobola oddikolera eno mu Buganda, osobola okukola kyonna kyonna ky'oyagala, naye waliwo w'osobola okutuuka nga mu butuufu eri abaana be balina sse era nga kyeboogera kiba kyekyo. Bwe basalawo nti kati mmotoka kuzaasa kuba kuzaasa, bwe basalawo nti omukulu akubibwe, omukulu aweebwe firuta nga bakuwa firuta. Embeera y'obwetyo abwe yabadde, naye katulinde tulabe wa Mwanatu gye binaggwera. Nkusaba subscribe nga gwe atanaba ku subscribinga, naawe atana likinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.